Radio Kyabassa. Radio Kyabassa. Ab'omukutu ogwa Baby Center bano abanoonyereza baafulumizza olukalala lw'amannya agasinze okutuumibwa abaana mu mwaka guno gwe tumalako. Era ng'amannya gano boogedde ku mannya amazungu so si agaffe Amafirika. Okutandika n'abaana abawala, erinnya erisinze okutuumibwa abaana ku luno ye Olivia, nga lino litegeeza omuti ogw'omuwendo. Eryokubiri Ima, nga litegeeza ekiramba oba ekijjudde. Eryokusatu Amelia, nga litegeeza omukakaalukanyi. Eryokuna Ava, nga litegeeza ekinyonyi. Ate eryokutaano Sophia, nga litegeeza amagezi. Erinnya ery'omukaaga mu kutuumibwa ennyo omwaka guno ye Charlotte, nga litegeeza omukendufu oba nabutono. Ery'omusanvu Isabella, nga litegeeza eyeemalidde ku Katonda. Ery'omunaana Mia, nga litegeeza omwana ayaayaanirwa. Ery'omwenda Luna, nga litegeeza omwezi. N'ery'ekkumi Harper, nga litegeeza oyo akuba ennanga. Erinnya ery'ekkumi n'erimu Gianna, nga litegeeza ekisa kya Katonda. Ery'ekkumi n'abiri Evelyn, nga litegeeza obulamu. Ery'ekkumi n'asatu Aria, nga litegeeza empewo. Ery'ekkumi n'ana Ila, nga litegeeza ekirala. So nga n'ery'ekkumi n'ataano Eli, nga litegeeza ekitangaala ekyakaayakana. Erinnya ery'ekkumi n'omukaaga Mila, nga litegeeza omukozi ennyo. Ery'ekkumi n'omusanvu Layira, nga litegeeza ekiro oba omuddugavu omulungi. Ery'ekkumi n'omunaana Avery, nga litegeeza omugezi. Ery'ekkumi n'omwenda Camilla, nga litegeeza oyo alabirira. Nga n'ery'amakumi abiri Lily, nga litegeeza ekimuli. Erinnya eryabiri mu erimu Scarlett, nga litegeeza ekimyufu ekitangaavu. Eryabiri mu abiri Sophia, nga litegeeza amagezi. Eryabiri mu asatu Nova, nga litegeeza ekipya. Eryabiri mu ana Aurora, nga litegeeza amakya. Nga n'eryabiri mu ataano Chloe, nga litegeeza ekitinta. Erinnya eryabiri mu omukaaga Really. Eryabiri mu omusanvu Nora. Eryabiri mu omunaana Hazel. Eryabiri mu omwenda Abigail. Really. Eryasatu mu erimu Penelope. Eryasatu mu abiri Elena. Eryasatu mu asatu Zoe. Eryasatu mu ana Isla. Eryasatu mu ataano Eliana. Eryasatu mu omukaaga Elizabeth. Eryasatu mu omusanvu Madison. Eryasatu mu omunaana Willow. Eryasatu mu omwenda Emilia. Nga n'ery'amakumi ana Violet. Erinnya ery'abawala eryana mu erimu erituumiddwa ennyo Emily. Eryana mu abiri Eliana. Eryana mu asatu Stella. Eryana mu ana Maya. Eryana mu ataano Paisley. Eryana mu omukaaga Avery. Eryana mu omusanvu Addison. Eryana mu omunaana Rhea. Eryana mu omwenda Ivy. Nga n'erinnya ery'abawala ery'amakumi ataano erituumiddwa ennyo ye Grace. Okudda ku mannya ag'abaana abalenzi, erinnya erisinze okutuumibwa ennyo omwaka guno ye Liam, nga litegeeza omulwanyi omuvumu. Eryokubiri Nuwa oba Nowa, nga litegeeza oyo awummuza oba abudaabuda. Eryokusatu Oliver, nga litegeeza omuti ogw'omuwendo. Eryokuna Elijah, nga litegeeza nti Katonda ye Mukama. N'eryokutaano Lucas, nga litegeeza ensibuko y'ekitangaala. Erinnya ery'omukaaga Levi, nga litegeeza abeegasseeko mu kukkaanya. Ery'omusanvu Mason, nga litegeeza omukubi w'amayinja. Ery'omunaana Asher, nga litegeeza ow'omukisa oba omusanyufu. Ery'omwenda James, nga litegeeza omusika. Nga n'erinnya ery'ekkumi Ethan, nga litegeeza omuvumu oba omunywevu. Erinnya ery'ekkumi n'erimu Mateo, nga litegeeza ekirabo kya Katonda. Ery'ekkumi n'abiri Leo, nga litegeeza empologoma. Ery'ekkumi n'asatu Jack, nga litegeeza omusika. Ery'ekkumi n'ana Benjamin, nga litegeeza omwana ow'obukadde.
nga n'ery'e15 Aiden nga litegeeza eky'omuliro. Erinnya ery'e16 Logan nga litegeeza omuwaatwa oba akawulenge. Ery'e17 Grayson nga litegeeza omwana ow'omuweereza w'omu nnyonyi. Ery'e18 Jackson nga litegeeza omwana w'omusika. Ery'e19 Henry nga litegeeza omufuzi w'enju, so nga ery'20 Wyatt nga litegeeza olubaawo. Erinnya ery'abalenzi ery'21 erisinza okutuumibwa nga ly'ery'21 Sebastian nga litegeeza atenderezebwa. Ery'22 Carter nga litegeeza omusindisi w'ekigaali. Ery'23 Daniel nga litegeeza Katonda ye mulamuzi wange. Ery'24 William nga litegeeza omulwanyi omumalirivu. N'ery'25 Alexander nga litegeeza omulwanirizi w'abantu. Erinnya ery'26 Ezra nga litegeeza omuyambi. Ery'27 Oliver nga litegeeza omulwanyi omuto. Ery'28 Michael nga litegeeza nti ani alinga Katonda. Ery'29 Muhammad nga litegeeza atenderezebwa. N'ery'30 Julian nga litegeeza ow'ekirevu oba taata w'ebbanga. Erinnya ery'31 Hudson. Ery'32 Luke. Ery'33 Samuel. Ery'34 Jacob. Ery'35 Lincoln. Ery'36 Gabriel. Ery'37 Jaden. Ery'38 Luka. Erinnya ery'39 Maverick nga n'erinnya ery'40 David. Erinnya ery'41 mu kutuumibwa nnyo Josiah. Ery'42 Elias. Ery'43 Jackson. Ery'44 Kai. Ery'45 Anthony. Ery'46 Isaiah. Ery'47 Eli. Ery'48 John. Ery'49 Joseph. Nga n'erinnya ery'50 okutuumibwa ennyo abaana abalenzi mu nsi yonna omwaka guno ye Matthew. Eno nno ye pulogulaamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasi. CBS FM.